media yafetu kusensonga netondera family ya Saluwa SB4 nze na texting omwana era naye bw'aba asobola okuwuliriza eddoboozi lye namusindikira si embeera gye nalimu eyange ey'obuki ey'obuntu nga ntestingira omuwala jjukira yali ammanja ssente nga nyina okukola ekintu kisoboka kyonna nga kajja kaali kataddeko sigala ndi ku mpingo tewali yankubyeko nga kaŋŋamba blaza kajja kaseka kataddeko sigala you big dealer you selling drug and kata okay I'm going to fuck you all night today nga kakasooka kankubani ngumi mu kifuba talantuka n'omupakistani yali ankutte waneeno naliko empingo nga ntalantuka n'omupakistani tugwa ffenneeri awo nga Saidi amugamba Alafati this is the guys yes kubanga nali muwuliddeko eddoboozi lye ayogera mpola mpola akadoboozi ke katini nvuka munyankole angamba Abudu nakugamba osasule sente za jaliya wagana kati genda babasibe jiraba olaba wanene nkovu lwali luyirwe ayambadde empeta n'ensala waneeno nansabula oluyi bangu olwa approvinga baki bali ddala kituufu njaga tukola ki muvubuka ng'atandika omubuuza brother what's your problem omuna Kenya what's problem ono bwayogera nga Sudan we bakuba Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu lyennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. nga bulijjo Tamale and Sons abagula wamu n'okutunda ebipya n'ebikozeeko ku luno bazze kuba mpya baleese fanicho wa buli kika wamu n'ebyamasanyalaze nga muno mulimu sofa sets eza buli bbeeyiyo ebitanda na buli kalonda yenna w'omu kisenge dining tables ez'amalayo refrigerators TV sets cookers na buli kalonda yenna akozesebwa ewaka. Tamale and Sons balina ebitebe bibiri ennateete opposite Shell ne Mukono okulira na Resort Hotel. Kati gwalina kyatunda nga wakikwata bulungi obanga oyagala kwegulira ku bintu ebijja mu nsawo yo bakubire kati ku ssimu noti 75 not 66 ne noti 774 95 Tamale and Sons beboka abakyasinze mu Uganda mu byamasannyalaze n'ebibajje by'omulembe. Tamale and Sons, your business solution. Okukoma nomaze mbagachi bankwatanga 17 ogwokubiri kati rero wakutise bantise nga nnya kusaa 11 asoose mu ddwaliro bankuba eddagala bangamba genda bibanga ebyo ebituufu ebiriwa nti bakuttera oba ne drugs mukwano gwange gwe nali nkola naye mu kampuni emu gwe bakozesezza ne waliwo eyamutumye ensonga zino zijja zitya so lindako kwa SB4 Media tugusa ensonga tulina Abudu yakalandinga kati naye tugambye asuka tuwe emboozi no buli awe so kuyamba ku bantu abalala abasajja abavubuka abali eyo osobola bayambako kulaba nga bayiga abantu bawangala nabo myaka ena abadde mu kata ng'ayiriba ng'akola tuwuliddeko ebitonotono nti abadde awangaliddeyo ng'amanyidde in fact nira mukwano gwange yafuka muganda wange Kajoni yomu omukulu ono yomu kubamwaniriza ekkata namusanyukira nnyo era ka video Kajoni ke yapostinga mukulu namwa ku sente z'ekkata era babaddengawo bakola naye ebintu byakyankalanye
byakyankalana kati sawa zino akomyewo si mukoma wate mu mirembe wabula nga bamukomera mu byangu tole ku deportation kati bakudipotinze myaka 5 emboozi eno abagitutuusaako bannaffe abaziwa and sons bali kumukwana kid bakwetera blankets, duvet covers, mattress covers, timba bwansiri, pillow cases, tawero ebya beddings byonna byonna baziwandisa ne babeesigaliza batuukirire bwayagala okusuubula nabayagala okugula akamu akamu batuukirire era tutambula ne bannaffe abakwerakanna na abo mouthwash bona bonna tabanyizibwa n'endwadde ez'akamwa akamwa kavaamu akasuka akabi amannyo go gaaguba amannyo otekayo ekyokunywa ekibunyongogoba ekyokya gakunyenyeera sanyesa kanana abo mouthwash osobola okukasanga mu pharmacy ne drug shops ezikuli okumpi wamu ne bannaffe Batamale and Sons abe Nateete bagula n'okutunda ebintu ebikozeeko abikyali ku mulembe Abudu embeera neva ku kikoba nga olunaku lwaliro odeportingibwa ne bani ya myaka 5 nga todda kkata embeera nsonga ki ndi wano eno obudde bwe nga nakatuuka ekkata ewaffe gye banzaala manyi omuntu nga ogenze ebweru obaayo n'abantu abakubiira emabega wakikoze otya okukola ki okutuuka eyo genda kati ewaffe gye banzaala waliyo omuwala yambeeranga bubi nnyo 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 aŋŋamba Abudu wakoze otya nange twasoma aba babiri kuva mu P1 paka mu senior 4 nze nakuba mu senior 4 kirasi eki kati yabeera ngamba embeera y'ewaffe ogimanyi nenyinawo ku busente bwange obuki obutonotono badde nkusaba bw'oba osobola okunfunira omuntu asobola nange okundiyita nga nawe wagenze kola ki nyamba awo embeera we yatandikirwa ensonga ki ndi waneeno koye mukwano gwange yatandikira awo tugiromerome mu embeera eno tulabe emikono gye tuwangala nagyo olumu nga twava nagyo mu buto ekisobola tuleetera obuzibu kyatandika kitya kati omuwala oyo mbadde enava waneeno nali natuukira ku mulimu gwa bodaboda nga bodaboda eri evuga delivery eyo bavuga mmere kati nali nvuga lumu emmere nensangwa munansi weeri oba mukatali enkuba yali etonnya tonyuluka nanga woba manyi ovaawa konze nva Uganda yingira waneeno nampa kacaayi nanyaniriza mubuuzaako bulungi naŋŋamba laba nyina wano abaana naye mbadde njagala wabaayo eyo omwana asobola okukola nga maidi jjukira nga nyina mukwano gwange oyo akola ki akuli obubi naye nga amaze emyezi ng'ena nga ŋŋamba nga nti osobola omuwa visa najja oze nti nsobola ne tiketi enjabbimuwa omwana nga mmugamba nti omanyi nti waliwo mukatali yangambye agenda kukuwa visa naye yansabye enamba yayogere naawe naye namugambye oli muki muganda wange omwana namuweereza visa ne tiketi n'agenda n'atandika okukola n'agenda ekkata najja ekkata n'atandika okukola kati banne ate nansindikira banne nti oyo Audi ayina yamanyize yakoze eki yeyantutte abaana nga babeera bajja mu inbox yange Abudu oyinayo omuntu g'omanyi asobola okutuleeta koze nti sikola ki simanyi naye nange nafuna bufunyi muntu mukisa ono n'akola ki najja naye wewe ndibaawo nfunye omulala nja kukola ki nja kubategeeza kati abaana ne tubeera awo mweyembeera kati mu biseera bya World Cup nga yakaggalawo bw'ati kampuni za pikipiki oba ezikola delivery zaggalawo nnyingi nnyo gavumenti yaziggalawo bwe ziggalawo
abaana ne batandika kuba baali bafunye license zaabwe ne batandika okunoonya emirimu aba delivery. Kati wali omukwano gwange ennyo eyajja n'afuuka mukwano gwange ennyo n'antuma nalya anko kwaba abaana abajja nga basaba emirimu mu kampani yaffe bamuyita Akiram ng'ayina agent eyabaleeta bo mweyo kampani. Kati agent oyo ng'ayina kampani gyaleeteramu abaana ba piki bagiyita Swift abali ekkata bagimanyi nga agireeteramu abaana ng'alina ne kampani ezibbiri zaleeteramu ba housemaid ekkata. Kati lumu mba nteekako audio awulira tuli awo kuba yali ansula wansi ansula waggulu awulira audio ngamba waliwo waneeno ono agent yatukola ki yatuleeta naye asobola okukola ki okubaleeta amuwaayo miliyoni ezi 2 omuwaako kakadde konze eki kyomuwaako kakadde then nakuwa visa bwakuwa visa then visa bwemala ofuluma ne tiketi ng'osindika akaki akadde naye abaana baali 4 abaana abo babeera 4 atuuka ekiseera batumugamba nga mukubira ngamba ojjojje toogere ku ofiisi nga nvuga ofiisi yali eyo bayitayo Aluwakula nga ntuuka ku ofiisi naye nsanzeyo Munnayuganda munnange ayogera lulimi lumu ngamba emirimu gyange ngikola bwenti ne bwenti naye komisoni wange abeera bwati ne bwati omugante nti nganjija ngamba abaana b'okukyala ewaffe gye bakola ki gye bazaala nga mbikola ngamba kankole ki kandisikinge nga nkwata ezange abaana saabakola ki saabagamba ssente nga kangezese nga nkwata obukadde obwo buna nga nzikwata nzimuwa olw'abaana mbagambye miliyoni 2 n'ekitundu ngenda funako emitwalo ameka 5 nga baana bakoze eki bakkiriza omusajja nampa visa. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akwira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi obusisinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. nga ntuufu n'abaana ne bagenda ne bakola bajja yabaliita sanga abakola ki abaana abaliita kalimba ndi awo naŋŋamba nyinawo visa za restaurant njagala abalenzi aba 5 abalenzi n'abaleeta era enkola y'emu n'abaleeta abalenzi gye bali ekkata bakola mu restaurant
netubeerawo laba bwenjija ntandika omwesiga atandika okunsembeza kati olwojjukira abaana bwe babanga bajja wali ku accommodation bwe twali tubeera nga tutuma emmere eno eva e Uganda kati abaana nga balaba bali nga mubaira ndeeta emmere ambuuza nga waliwo agenti ono eyamukola ki eyamumpa nti musajja ntandika omwesiga nga naawe abaana ku accommodation batandika okumpa abaana n'aleetako abamu so oyo musajja yalina akakodyo ng'alina wano eno omukazi kansala na wano yandagirirako kuba waliwo abaana abaasulawo ko kuba maidi be baleetako ye Namuddu Anet yesimbawo ko kubwa kansala mukazi mukulu ali wano eno wano we Makindi wano eno owakuleekaana otuuke wakuleekaana oyambukira weewuwe wabeera we baali bakolagana n'oyo omuki musajja kati abaana we bajjanga ng'abasindika ow'omukazi oyo we basula ne bavaawo ne bagenda ku airport era lumu yaŋŋambako sindikirako omukazi oyo $6,000,000 mu nsonga z'abaana kutambula kati omusajja n'entandika omwesiga 100 ku kinnaakyo nga ne waŋŋamba nti njagala akakadde nga nkayina simukola ki simulwisa yadde okugamba nti oba nkubira ono nti gundi kubanga nali mmaze okulaba trust ye waweeri ng'amala ŋŋamba nfunye diiru y'abaana 30 buli mwana njagalako akakadde naye kwaba abaana njagalako abaana abalenzi 5 bagenda kulongoosa ku mizikiti diiru gye yali andaze nti afunye mpapula nga byonna abikola ki abirina nampa ne ofaleeta simu yange emu ngireseeyo ekkati eyo omuli ebintu ebyo ebisinga obungi naye nja kukuba bajja gindeetera omuli ebyo byonna kati ng'omulenzi aŋŋamba naye buli mwana njagalako akaki akadde jjukira mmaze omwesiga 100 ku kinnaakyo simusuubira nti asobola okunziba sente ezo nga ŋŋamba baana nga nnanga nga nteekako n'abo banoonya abaki banoonya abaana 30 naye ng'ayagalako abawala 20 mu abo mu 5 ng'abaana basasula ssente basindika ssente abamu nga bankubira gende wa muganda wange olisiivinga essente gende wa muganda wange gende wa mukwano gwange gende wa bba wange ali eyo nga ndisiivinga ssente miliyoni nalisiivinga $28,000,000 kwaba abaana eyo diiru nga bwe yali agikoze eki agimpadde tuyingira awo 2023 awo nga mu gw'omusanvu ng'amba Abudu njagala katali yalo kuyingizaamu visa z'abaki z'abaana noonya kataki lyalo erijjukira eri ku ministry nga otwalayo ki katali yalo olwo kuliko abaana b'abantu bensula nabaawo ku accommodation banneesiga era kyekyampeesa ssente ez'abaana abo mikwano gyange jjukira nga n'ekiri bakimaze kirabako nti abaana bayambako ne bakola ki ne batambula kati nze nga nteesezza n'abaana abo nga buli mwana nange ngenda mufunako akasente ng'abaana bakkiriza buli kimu nga buli mwana asabye $1,000,000 mmeka 5 naye ng'ayagalako deposit wakakadde ng'abaana bakkiriza na collectingako ssente z'abaana 28 babiri saazijjayo nga ŋŋamba omanyi nsanga ku restaurant bagiyita McDonald's eri alusaade nali naakakolektingawo mu katali yalo nga ze nkuŋŋaanyizaawo obukadde 12 ku $28,000,000 ninga nkoze ntya sente zino nzijjeewa eza katali yalo nga zikoze eki zibuze netubeerawo nangamba gwe noonya ki sente beera ne sente nga sobola kukuuma sente zino kuki
ku accommodation sente nyingi. Ngamba nti tosobola zikuuma nti ama kubeera ne sente noonya wootereka sente. Lwaki ompa sente nga tezikola ki? Teziwera. Bwe noonya sente ompe gundi lumu nze bwe onompa sente mbeera ne sente z'abantu biki nyingi nja zikozesa ebintu nga mwesiga. Laba bwa nyongere omwesiga. Omusajja oyo bamuyita Hussein Wakooli. Abeera we nayogerangako naye nga ndaba ayogera nnyo mu bantu b'emukono eyo. Munaye nga nkolekitinga sente. Kati sente natambulanga nazo mu boxi abaana ba piki mwobo obudde. Kati boxi ezo eza piki bazimanyi. Nga nkwata eby'ebitaano bitaano mu zakatali yalo. Nga sobola kubeera na sente ezo kuki? Mu accommodation. Kati waliwo omuvubuka oyo bamuyita Akira. Nga nkwata milioni 15 mugamba zitereke. Sente z'abano baana. Ngamba nti milioni 28 nga tuweza milioni 28 nze n'omuvubuka oyo Akira. Nga Akira amugamba twafunye sente twaziwezezza wamu mu zakatali yalo. Angamba nti angamba ogenda zindeetera ku Friday ngende nteekemu ku Monday nkeere tuteekemu visa z'abaki z'abaana. Friday teyalabika saakola nga omanyi nti olina sente nyingi nga nze jjukira nali ezimu nga nziteeka mu keesi nenjiggalawo endala nga nziteeka mu boxi ya piki. Kati boxi ya piki eyo bagizimba wali kati mubaamu baaga. Kati olaba nga baaga eno kati eno baaga owummuzaamu ki mpummuze. Kati nga twakwata akaveera n'oyakiramu sente ezo tuziteeka mu kaveera zisookayo wa eri mu maaso then ne tuteekamu eno boxi. Munaye sajja nkubira ngamba omanye ekiriwo nti sobodde kujja ku Friday ndi busy nnyo. Olaba ne ku Friday abantu woofiisi omanyi woofiisi gavumenti zikata tezikola woofiisi zonna. Ku Lwokutaano ne ku Saturday tezikola ki? Tezikola. Munaye tubeerawo. Ngamba tujja kulabagana ku Monday kuki? Ku makya. Kati sente zonna zikuŋŋaanye wamu. Zeni ku Monday tusisinkane ku Lwokuna tugende ngende nteekemu visa z'abaana kuba eri mu ministry. Kyekifaananyi kye yatulaga nti sente asooka sasulayo. Tubeerawo Saalongo tumulinda paka kuki? Ku Monday najja. Kati Akiramu oyo kampani yaffe eno yali ebakoze eki eri mu processingira kuba joininga baddemu ki mu kampani eyaffe. Kampani ne bigiremerera kati ne babayita bagende ku woofiisi eyaffe eyange gye nali nkoleramu. Kati ate omusajja n'akuba essimu mu obwo obudde nenkubira Akiramu nti omusajja anoonye ki sente azaagala yazinona ku accommodation. Ngambala sente tuyingira mu motoka tubala sente nga nkwatira omusajja sente nzikola ki milioni 2 mu mmeka mu 8. SB4 yenzonga wakindiwa wano ndipotingiddwa emyaka 5 bansibye nzeeko emisango gyenjaga bantambuza ne mukwatira sente nenzimuwa. Bamukwatira sente nenzimuwa ku Lwokuna nindirira abaana eno nentandika obbategeeza mulindeeko visa zammwe zigenda kugenda mu ku Lwokuna olwo mbategeeza ku Lwokubiri empapula zonna bazitutte ki ku ofiisi. Ngamba nti nga abaana babeerawo nga balinda ku Lwokuna. Ngamba Abudu baddemuko bizi lwaleero nesikoze eki sisobodde nindaamu ku Lwokubiri olwo tuli mu ku Lwakuna lutuuse olwankubira ku Lwokuna ekiro kuba nze nali nnyina eyo gavumenti
ina akantu ke yateekawo bakayita metwasi bw'oba olina kyoyagala ekikwatagana ne document kwokebirira kati nga nze nali nzikebirira okwo nga buli kiseera kwembeera okitegeera nga tubeerawo nga ninda ku lwokumeka ku lwokubiri lwakoze eki lwaŋŋambye nga noono omuvubuka mugamba amba visa jja zikola ki omutima gutandika okunkuba sikwa sente zaali nnyingi aŋŋamba omanyi ku lwokubiri lindako ŋŋenda ziteekamu ninda ku lwokubiri amukubira amasimu ku ssaawa 4 ez'okumakya 2 teyakwata nemwalaika ali bize nemuddamu ku ssaawa 12 teyakwata nemuddamu ku 2 ogw'ekiro nangamba Abuddu nkyaliko mu ofiisi naye we naavaayo nja kukubira lindako bwe yavaayo teyakuba netukola ki netubiirawo n'ateekamu visa mmeka nezigendamu mu system wayitawo ennaku nga 5 netuziddamu ezikebera nga teziriimu n'amala n'azijjamu nga Munnayuganda amanya ge ye Hussein Wakoli naye wa mukono omwo abantu bo mukono omwo wabaayo nga amanyi omuntu gwe bayita Hussein Wakoli sajja mumpimpi muddugavu bambi nkwegayiridde ndi ku maviivi fukamidde ndi ku maviivi mbegayiridde wabaayo alaba omusajja oyo ng'omumanyi n'owoomulabako bulabi tegeeza omuntu yenna akuliraanye ti omuntu oyo anoonyezebwa tali kata ali wano Uganda kati bwe tutuuka eyo abaana abo bali visa ze yali abakoze eki abateereddemu ebbiri ng'azijjemu teziriimu awo omutima guntandikira ddala okuntege obwongo buzuukuka Abuddu sente z'abaana bazikoze eki bazitutte kwolwo waliwo mukwano gwange bamuyita Kigenyi Brian enkeera nayita mu speed camera nga place etandise okujja tuba tuli eyo supervisor nankubira ngamba Abuddu piki number plate yo egenzeeko omukalafa jukira eri okuyita mukalafa olina okusasula fine ya nusu kakaaga bwe bukadde 6 baali bakayisa amateeka mu biseera ebyo bwe bayisa amateeka naye nga bw'oyanguwa okusasula osasula obukadde bumeka 3 ofiisi nenkubira ne mbala siina ssente musasule nze nja kukola ki nja kukola muzikole ki ziteme aba ofiisi ne bagenda ne basasula ssente bwe basasula ssente nkubira ono omukyala aŋŋamba Abuddu nti wangi waliwo visa y'omwana bagitaddemu maidi naye Hussein aŋŋambye osindike ki ssente ku ssimu eno omugambo nti kamuga kansooke mukole ki mukubireko nga mukubira nga ŋŋamba Abuddu visa ziri abaana bali abawala baali batambuddeko ewa e Saudi anaŋŋamba abo abaana visa zagenzeemu badadde n'akateekamu visa 2 ne bazirijectinga naye ate nga twasooka zikebera nga zikola ki mweziri nga zigenze mu under process naŋŋamba balina emisango ewa e Saudi tebagenda kusobola kubeera wa kata ne bwe banaatuuka wano eno bagenda kukola ki bagenda badipotinga baddeyo e Uganda ositegeera tawo nga nziramu amaanyi nga ŋŋamba oba tebagenda kutubba ndina Akiramu nga bwe twebuuza Akiramu ŋŋamba omanyi anku soke tukiweemuko obudde Akiramu nga ntuuka muga Akiramu wampadde omusajja tandika omubeerako musajja oyo gw'omumanyi olwo sirina kifaananyi kyani kyoyo kya Hussein
sina ID ye toina ogenda ku police ko reportinga nti obono omusajja namuwadde sente so obo ina ID ye wali kiba kyangu omukola ki omusubinga nvuga ngenda ku office aluwakula we namusanganga omusajja tabeeranga office yoweri nga teriiwo ngambuuza Land Road nga ngamba nange yavaawo tansasudde sente nange munoonya yavaawo tansasudde emyezi egi 2 nagenda okukeera ku makya nga abaneiba bangamba oluggi luggule naye munda temuliimu muntu nate nga baali balabamu omuntu nga yajjanga we yali asula kuba yali woofiisi eyo nga gisalamu wano mu maaso yateekawo plywood nga alinamu laptop ezi 3 ngateekamu n'ekifaananyi kya kabaka oba otuuka wali kizibu okugamba nti oba ono omusajja mufiri kabaka wa Buganda kabaka wa Weri president Weri kuba eri woofiisi yonna nga olaba nti wano woofiisi zirimu ekifaananyi kya president atubeerawo awo nzuukukira ddala tegeera nti sente z'abaana baazikoze eki baazikuba olwo ono omukyala muddira ku ssimu ono kansala ali waneene Makindye angamba Abudu nze Hussein badde nkolagana naye bukolaganyi naye ono omwana visa ye yakoze eki yatuddemu nze Hussein nange abadde ansindikira baana ne bakola ki ne basulako wano nze visa busindike sente oli ataddemu visa y'omwana ayagala sente nga ngamba omuvubuka bamuyita Mawejje Ronald gyali eyo ku kampani yange ngamba omanyi sasula sente visa y'omwana ajja akole ki akole bambi omwana yali takolangako n'atuuka eri ne bimulemerera nadda kati omwana oyo mukudda nga boosi waabwe bimulemeredde omulenzi bambi nanyiigira kati ate mulenzi oyo nga yampaako era nakwabo abaana abalala era kuliko n'abo abaki abaana bambi nanyiigira n'agenda mu ofiisi n'ateekayo muki omusango mu kampani yaffe laba emboozi bwegejjaawo gakira mugamba kikino kyowankola jjukira yasooka kutuleetera bali abaana gye bali bakola nga tumwesize era n'olya ngakira mwangamba yeyandeeta wano siina agenti munoomu gwe siina kampani n'emu gye nkola ki nga mubuuza ani yamukuyungako nga mukwano gwange yamunyungako kuba nzi mukwano gwange twajja ffembi yampyamu nanga waliwo akalimu akagezeddo kata mu World Cup tugenda vuga sente tugenda kola sente nti nange we nategeerera Hussein naye nti okuba nti nange nali muwaddeko okubaana nali mwesiga ensonga ki namukola ki namukuwa bambi omulenzi ne bimulemerera ng'alina kudda Kampala kubanga kampuni ye yali eggaddewo kampuni yaffe emulemeredde omukyusa ne bambi ne yeetwala ku deportation nandika mweyo embeera abaana jjukira bamanyiize abaana ne batandika Abudu visa nga ziruddeyo nenkubakaawo waliwo mukwano gwange bamuyita Yusufu bambi Yusufu nkwagala nnyo muganda wange kabale Yusufu angamba Abudu kizibu ekyo kiguddemu ekizibu ekyo kinene ng'olabanga ekitono naye nosasula sente ezo abaana bamanyi ggwe kati mwebyo ebiseera nali nteeseteese okudda ko mu vacation nga nyinawo nange akasente kange nali nkuumidde eyo kampani eyagala nsasule sente ziri ez'ekitaala maa muzitemeeko nga mpola mpola mumpenga salale mumpeeko mutemeko kampani nembeerezaawo awo emyezi ngeeja 4 ng'etemako emitwalo 5 bwetemako 5 7 bwetyo nga kisinziira maanyi gange genkoze netemako myezi 4 nali nzimazeeyo ezo ez'ekitaala atubeerawo nga mbeera mu eyo omwaka ogwo gwonna ng'omalako 2023 mumalako mu eyo embeera abaana bano bafunye batya sente zaabwe ntambuzizaako bati nga bambi Yusufu yalina kampani bagiyita Money Power Kata bantu abasinga obungi bagimanyi
ng'ayogera nayo ngendeeterako abaana abaki 5 nga Yusufu aŋŋamba gw'omanyi teyanjako wadde 11 nakimu neki nakimu kati nendeeta bano abaana ssente abamu baali beekyaye kati we twabateeramu visa abamu anganze Abudu mbadde nakyusa dde oluki olutambi badde ndi ku kino oba okitegeera nga neyali akusuubiza okukuwa $5,000,000 akugamba Abudu nze mbadde oluddewo myezi 4 myezi 5 ninda visa tekola ki watugamba mu wiiki 2 kati nze Uganda olowooza mbadde ndyaki ng'obitunulamu naawe nebikola ki nebikusobera aŋŋamba kusente ze nakuwa ngenda kunoonyayo akadde kamu n'ekitundu mulala kunoonyayo $2,000,000 nzikuwe wentyo nenkwata ssente bazimpa oli omwana nampa visa nampa ne tiketi bwereere abaana aba 5 abawala n'abatikka ne bakola ki ne bagenda ne batandika okukola kati ssente ezo abaana abo bwe bampa nenzirizaako bano abaki abamu kati abamu ne basigalawo nga tebakoze eki tebasasuddwa nembeera awo mu mwaka ogwo nsasula abaana olwoto enkola kitono mbeera mbirowoozo okola kitono oyingiza kitono ovuga piki eri jjukira piki abaana babatomera buli lunaku abaana babatomera abapiki bw'obeerako obwongo bwonna olina buteeka ku piki okuvuga gwajjako ekkata enguudo z'ekkata abasajja emmotoka ze bavuga ozimanyi pya 225 224 avuga enkadde 223 nga wookolera mistake emu kati njija nfuna accident kuba yali etonye bantomera kovu nzirina waneeno kuba guno okugulu abasajja bankubye nnyo musajja nkuba tteke munene ensooso yagenda okuteriira nakati okutuuka ssaawa ya leero nkujjira okutuuka ensonga kinkoleze eki nkomyewo kati nfuna accident ntuula omwezi mulamba mwezi ogwo gwankosa ofiisi nali ngisuubira egenda kumpayo akasente kuba bw'oba wasayininga ne ofiisi contract contract eweddeko nyongezaayo mu maaso abadde emyaka 2 egiweddeko yali ateeseteese okudda sikomyewo nwana nkola ekinsasula abaana nakati wakuba essimu esigadde wali mu mmotoka bagenda kukulaga mbadde nakatuuka bwe nti ku airport omwana ngange Abudu wallahi billahi watallahi njagala ssente zange tamanyi kikyendiko obudde buno njagala ssente zange nasiraanira e Uganda olw'okubeera ggwe wangamba ngenda tambulira mu weeks mmeka 2 kati olwo abaana ne batandika okwekyawa kati abamu nga bakola amagezi bo ne beereeta ne banvaako ne batuuka Abudu natuuse ekkata njagala ssente zange kati omwana oyo omu najja bambi n'afuna obuzibu ne kampani negaana omukolera ID n'agenda na visa neggwako n'agenda mu oversity mwana naŋŋamba Abudu kampani eno yeyandeeta wajjukira kati mbadde ntandise ogendako mu ofiisi nga ngendako eyo nenoonyeza abaana emirimu mu nnyumba abatalina ID naye nga nnoonya ssente nzibikire kino ekiki ekituli naŋŋamba Abudu kampani yange yakoze eki yaganye okunkyusa ne nafunye waneene ekiyomba jjukira mmanja akakadde kati bamubala oversity yabadde ayingidde omwaka mulamba ngali mu oversity angamba Abudu nyamba nkwesiga nakuwadda ssente zange ozirina jangu ono ne ssente zino $2,000,000 obeere nazo ndi eno mu kiyumba sobola fuluma naye enfulumira poliisi ejja kukola ki ejja kunkwata kati mugamba Jalia nga nyina ebizibu bingi tompa ssente ezo nangamba Abudu sina muntu gwe neesiga wano okuleka ggwe
vugo jono neki sente jukira bano we banandaba ne sente zineeno jukira babaagala ngende nsindike sente ndi mutolosi mu mbeera ey'obutolosi siina biwandiiko ate bamanye nnina ebiki ebiwandiiko omwana ng'ali mu mbeera eyo naŋŋamba naye mu baana betwazze nabo betwajja nabo kampuni eri eyamuleeta waffe yali eno ebyaffe abivuddeko nga nti mbikoze eki bivuddemu abaana nga bamu bafunye kampani ng'oli abawa NOC ne bafuna abalala n'abakyusa n'afuna visa n'ava mu overstate kati naŋŋamba ŋŋenderayo ku kampuni eyo yandeeta owulira kampuni eyo ogigambe aba basobola okunkyusa nga basajja basooka bamubalira omwana baali bamubalidde milioni 10 bamukyuse bamugiremu overstate bamusasuze ne fayini ey'okubeera mu kkata nga talina biwandiiko banze nali mbiina ka idea entonotono nga ŋŋendayo nasangayo mu Sudan mu ofiisi amugamba nga tubibala byonna awo misolo biki byonna nga bigenda kugwera mu milioni 6 ngamba Abudu ezo milioni 2 beera nazo kankole eki kanjiye waneeno mu kiyumba wendi paka wempeza milioni mmeka 6 okiwulira nkyuse nange nfune ID mbeere nga abantu abalala bambi omwana ye teyakikola ki teyakitegeera nti ate ne sente zampa zigenda kundeetera biki bizibu kati nga wabaawo omwana kwabo era abamu nga bansalako nga bwe tutudde wano esibifo ngamba Abudu tunonye sente zaffe tulina kyaki twagala bajja nabakusalako twagala kukola ki naye kati gwe kwata sente zaffe tukole ki otuwe tulina kirala kitwagala bizibu byakugwira twabimanya naye tukuwadde ebbanga ddene naffe twalikayo famire zaffe abaana bano baali balina ebyokukola tebasobola kutambula sente wazinona kunze tewazijja kunze tewazijja nazijjako gwe kwata mu nsawo nga nkubira bambi omwana oyo omugamba jukira nazirinawo omugamba jali yanfunye ekizibu bwekiti ne bwekiti kuba yali abimanyiiko angamba oba ozina bwangu zikole ki zibawe bawe ezo sente omwana bwakola ki omugamba zibawe nze nkwesiga onooba oyiteredde kuba nkugumiikiriza ebbanga ki ddene ojja zizza wakooli eri yanziba ndi mukusasula mabanja olwo kwezo sente zino abaana Yusufu bye yali andeeteddeko nga nange obusente bwe mbadde nkolaawo nga nsigazza milioni 11 nekwegattako milioni 2 ez'omwana 13 ezo si milioni 13 kati nenfuna awo obulimu mukwano gwange manager namuwa maid kubana abaava ewaffe direct manager wa Samsung mukata yonna kwano gwa tamanyi kiriwo obudde bwe tamanyi nti ndi na Uganda yadda mpadde omulimu nga ogenda kunsasula milioni ezi driver w'emmotoka ndi eno tamanyi biriwo bambaniza emyaka egi 5 nga ngamba ezo milioni 13 ze zimanjibwa kaseera ako awo tuli awo mugwa mu 2024 tuyingira awo Desemba tumuyingira awo 2024 milioni 13 ze zikola ki zibanjibwa ezivudde ku milioni 28 kati nga nfuna oyo nga muyitiramu ekizibu kyange nga ngamba bwoba osobola oyina abaana waneeno ba maid abasobola okukola ki ngenda kuwa eyo linki gijoining mubeeramu bannansi baffe abayindi abakatali bapostingayo emirimu nga bagala baki ba maid okitegeera kati bw'onooyingira mu gundi eyo komishoni obo bona okuŋŋaanya okitegeera obukole ki obukuŋŋaanye kati awo jjukira nga nkola bubi mu kampani
sikyayingiriza kampani nga bwe nali njikola ki nyingiriza ndi mu stress eno ya zino sente kampani ngempita waki okola bubi ngamba nnyonnyola ebizibu ebyennyina abangamba weetereeze ffe tujja kutaminatinga weetereeze fokasinga ku muki ku mulimu idea tujja gikola ki gisazaamu January December nakola bubi SB4 obeera gwe manager yali ampaddewo ningezi 3 naye ngaekizibu kyennyina akikola ki akimanyi naŋŋamba omanyi kyetugenda okukola kankuwummuze ogenda ofune kampuni endala etali mu kuvuga genda onoonye omuki omulimu ewalala kuba neeno tuvuga ki olwo nga nagula laisisi yange emmotoka kampani nga tekikola ki tekimanyi ngamba katukuwummuze ogenda onoonye omuki omulimu ewaki ewalala nga si mu kuvuga ogenda onoonye eyo eiza mu restaurant okole eyo osobole eiza oba okiriininga naye wano mu kuvuga bagenda kukutomera bakutte kampuni efune ebizibu kampuni nenkola ki nentaminatinga mu January nga lumu January omwaka naguyingira nga nze nkola ki kampani nejjako nga agenda onoonye omulimu passport ye noogiraba tujja gikuwa n'akasiimo tujja kukakuwa nga tukoze eki ng'omaze ofuna omulimu kampani egenda okukola ki kutwala eno jjukira abaana bandi buki bakoli bubi Abuddu sente ziriwa milioni 13 awo mwogo omwezi gwa January saakoze SB4 nadde ku Facebook nga mbeera ku Facebook olwo eri ku accommodation nga navaayo nyina gye nadde eyo eyo bayitayo Al Jadida nga nyina gye mbeera wali nga kampani tekyanyinako buki buvunaanyizibwa nga wawesaawa ID yange tebagikansolinga ne banga agenda onoonya omuki omulimu mu mirembe nentandika okunoonya bwe nnoonya emirimu nensuula CV bwe nagambira n'oyo manager wange oyo wasa Musanga angamba lindamu nga lumu March kankuligestalinge nampa offer letter na milioni ezi nengisayininga nangamba nga lumu March bwe tujja okusindika message ku kampani yo bakukyusodde muki muyaffe ogwo omwezi wiiki 2 nga olwamaze okumpa omulimu wiiki ezo 2 nenoonyezaamu bano abaana batalina mirimu sente nenfuna obukadde obwa 3 mwogo omwezi ogwa gumu abaana nembayingiza ebiyumba mwekalikali emirimu mwenjijja mbatwala ku miki ku mirimu waliwo omukwano gwange bamuyita Elvis ngampe mmotoka mwana nemuvuga nemutwala ku miki ku mulimu nampaka komisioni kange adda wadde batera kubeera wali ka komisioni nga bali mu mitwalo 2 mitwalo 35 nga we babeera kati mweyo period eyo niwabaawo WhatsApp group emu olwo ono omwana Jalia yanterangako message oluusi nga ndi busy nagamba naye n'atuuka n'akoowa nagamba Abudu nakwesiga kati ali message zange tukyaziddamu ngamba waayo embeera busy mbadde nnoonya muki mulimu kati bwe yagambako omwami omu owa WhatsApp group bamuyita Alafati Alafati nsaba Allah sina kyenyinza kukola ku kikola kyewankoze enenkovu ogiraba SB4 waneeno yali ya mwami oyo luyi lwa Alafati luyi yayayambadde empeta kati empeta yansalayan waneeno luyi lwe yankuba mukaseera ke yankubiramu oluyi ngenda kukatuukako ngamba Alafati ng'omwana oyo agenda ngamugambako omugamba Alafati Abudu ono namuwa sente zange ngenda kukyusa visa Abudu milioni mmeka 2 milioni 2 nakadde akatya
kamu omwana sente yazimpa mu ngalo twali nti oba evidence okuleka eri million yansindikira yazimpa mu ngalo million tewaliwo evidence ne mugamba sente z'omwana oyo nzimanyi kyenamugamba kati ye bamugamba yankubira essimu ne mugamba Alafati ndi busy noonya mulimo naye nja kukubira ensonga ezo nzimanyi n'omwana mumumanyi ngenda kukubira omwana essimu mukole ki mutegeezi lwaki mbadde siri ku online ennaku zino ngamba nti kale nasirika kati waayitawo ennaku ezo 2 nali bize mukaka akaseera nga twala abaana ku miki mirimo nkolekitinga obusente obwo era nga wenkwata obusente bwe mbusindikira abaki abaana kati omuvubuka bwakyalumu ndowooza naafuna obuki obusungu nakwata ekifaananyi kyange yakijjana ku Facebook nakwata ekifaananyi kyange nakiteeka mu WhatsApp group eyo WhatsApp group eyo mulimu abaana nga 100 abaana abo 100 nga ebitundu nga 4 ku buli 100 bakola ki bamanyi nga ate abaana abo balimu housemaid aba bali mbiki mu biyumba nenfune semu ku machanali n'akazuukuka Abudu Alafati akupostinze mu group oli mufere wagaana okusasula sente z'omwana mugamba Alafati ki mwa Alafati ono adimi mu WhatsApp group eno olwo nagenda okukebera mu group nga awandiiseeko ono yeeyita mugezi naye akaseerako essaawa yonna kajja tugenda kudipotingisa ne kujookolera yonna tujja kukola ki kutuukayo mugamba ne mukubira essimu mugamba Alafati kikola kyokoze wankubira essimu yes sisobodde kusisinkana naye mbadde busy naye ekikola kyokoze si kirungi olaba otadde ekifaananyi mu group omwo ng'omuntu nti yenna mufere oba muyaayi abaana bonna bandibadde bakibayinga negolooza waki abaana tebakibayinze bazze buzimu inbox bambuuze golaba bameka abakometinze ku kifaananyi ekyo nti nze ndi ekyo kyontuumye naakuba abaana bakola ki bamanyi aŋŋamba kale kati nze kyesaamanya kyenaluddewo okumanya nti ye bambi ono Alafati bwe yatuuka eri ono mwana namusuula mu ki namusuula mu mukwano namuga ngenda kukulagirako omulenzi sente zirina okukola ki okudda nambeera bubi wiiki eyo olwo yakoliza ekikola kiri ekya WhatsApp group nambeera bubi wiiki eyo wiiki namba nanga njagala sente yala tekimumalira nazzaamu era ekifaananyi ono yasuubiza sente agenda zisasula ku lunaku bwe luti lwesaamugamba nga ye yalwetuumidde sente z'abaana alina abaana bangi eyo abamubanja ekiwulira sente z'abaana yagamba agenda zisasula lunaku bwe luti Saalongo naye nga ezo sente nga zijjawo obudde obwo bannaayi sente nzimanyi naye abaana bakimanyi nti omulenzi yatubba bwe yatumala otubba n'afuluma kkata twamunoonyaako ku CID nga balaga nti ennamba y'essimu eyo muntu yakola exit netaddanga muki mu kkata ninsasula mpola mpola paka sente z'abaana wezinakola ki wezinaggwayo naŋŋamba nti kale yalaba tekimumalidde nga azzaayo ekifaananyi kyange mu gurupu yennyini WhatsApp gurupu naŋŋamba omanyi gweweefudde omugezi naaba kati olwo nadde nfunye party time eno uniform eno engato zenyambadde za uniform eri kaluwa abantu bekkata kaluwa ogimanyi bavuga ku kisaawe nga nfunyeyo party time bwe nindirako omulimu guno ogwa nga 3 ogwa manager ntandika okukola nga mmeka 3 nadde nfunyeyo ka party time nakoze wiiki egi n'okunsasula tebansasudde Saalongo muwiiki eyo gye najoyiningiramu kaluwa nga nfuna omuvubuka omu ajja mu inbox yange
angamba Abudu nti wangi angambye ofunira abaana emirimu nti mbafunira amubuuza gwani angamba nze Jaaka tonzijjukira seka konzi Jaaka kisikutegidde Jaaka nga nsindikira ekifaananyi kye bwansindikira ekifaananyi kye totayipinga awo kyekiriwo ng'obuze wali omumanyi ekifaananyi kye yasindika ng'akisindika ngenza okutuuka waneeno mu simu kuba baazinjijjako oyo muvubuka Jaaka n'oyo Dokita Alafati baazinjijjako baatuuka ekiseera nga be balinga bakomanda b'eri ekkata kunze n'abantu be bankwata nabo nga ŋŋamba nga mutegeera oba omuvubuka y'omu kubajja kwakomode ku kampani yaffe n'olyakiramu mu kaseera ako tebasobola kufuna mirimu n'agenda n'afuna ewalala gye yakola ki gye yafuna nga ŋŋamba Abudu nyina girlfriend wange awo njagala omufunira omulimu amugamba nti angamba naye siinaako data nkubiraako ku imo oba oyinaako ku gundi amugamba kuba email tebuzaabuza netiwaaka angamba nkubiraako ku imo amugamba nti kale amugamba namba ki gy'okozesa ku imo nga mutayipingira enamba yange gye nkozesa ku imo nga nkubira nga tunyumya mwana ndi eno nkyali mu kipiki bangamba wajoyininze Kaluwa konze najoyininze Kaluwa nendiyo ka part time kyanoonya kirimo sinaba kukola ki kufuna nga nti ekirungi mwana naffe tusabire nga tukwatagana awo mu obudde angamba ne mwana nyina girlfriend wange talina kiki kirimo ne bangambye osobola omukola ki omufunira kumbe simanyi nti lwe kikaseera kange akamaliriza kata oyo muvubuka akolagana nani Alafati yamutumye yamusetinze ngamba ngamugamba sinaawo olwaleero naye enkya olwabingamba nga 10 ku Valentine nga 14 mga sirinaawo naye lindako enkya nja kukola ki nja kufuna nga 15 saagendayo ku Facebook nali bize nnyo ku mulimu lwa lunaku lwali lwa kutaano nga mukalu eno wali bize wali eyo mupiira eyo ba stars yine balenzi ba speed bali eyo batiyeri enuli bali yo ko lunaku ku kisaawe kyali bize nnyo saafu nawo kadde kagenda ko ki nga nvuga part time y'abasajja saafu na budde bugenda ku Facebook kunoonya mu mulimo gwa mwana nga 16 nga mugamba omanyi nti omulimo ngufunye naye gwancha naye komisoni wange wa 3 mu 5 nga ngamba sirina buzibu nzikutere ku simu nkusindikire sindikira mobile number nga mga inda ko mulimo gumala okukola ki okutuka nga ngamba nti kale ko muntu mumanyi olwo omugamba ekyo nga ngamba namba yo najijje ku Bulayani kuba wali eyo muvuka omita Kigenyi Bulayani mkwano gwange nnyo nga wonoga nti oli akubidde essimu nti nze mwami SB4 nti kubanzi ku mikwano gyo mmanyiiko Kajoni nti Kajoni yampadde ennamba yo tosobola kugaana kuba bamanyi nti Kajoni oyo omuntu amukola ki amumanyi munaye saatawaana nakubira Bulayani nti oba ono muwadde ennamba yange kitawaana kubanga ngamba nti kale nga tubeerawo olwo olunaku nga 16 nga tuggalawo emboozi nze naye nga 17 nga ngamba kati olwaleero nti omulimu gunaabaawo nze nti omulimu gujja kukola ki gujja kubaawo nga nziramu nkotakitinga madamu bambi yadde mu Misiri omukazi oyo tuuse waneeno yasindika message kuva ku saa 3 ogwo ogw'ekiro kuba yali asuubira omukozi abaana be bagenda ku ssomero okitegeera nga asuubira omukozi yali ayagala kudda waabwe Misiri alikewo omuki omukozi n'abaana
nsanzeeko message nga 15 kuba essimu njiddizaako wano ku airport nga ntegeeza Kajoni nti ndi tuuse e Uganda netubeerawo ziwera ssaawa nga 9 ogw'emisana aziramu asindikira message nga mugamba mukazi yatugambye ssaawa 3 ogw'ekiro naye nsindikira location wooli omuwala waali nja kujja mu piikinge mutwali ku mulimu then wenna amala omutwala ku mulimu madamu n'amusiima njijja ompe ssente zange ko ye nti kale kati ku ssaawa 2 yali ansindikidde location kizimbe kiri awo building 47 kiri awo mu metro abaana b'ekkata bamanyiiwo nga nvuga ssaawa 2 ende nno n'omuwala mutwale ku mulimu ku mulimu esi bifo simanyi nti nze yenkomero yange ekkata mwaka akanyomero nga ŋŋamba nti kati nga mukubira ntuuse ku location nga ŋŋamba nindaamu eddakiika 15 siriiwo naye ngenda tuuka awo kankubire n'omuwala yeekole ki yeetegeke ntuuka awo ng'amaze then tukole ki omutwali nkube ne komisoni wogende naye kuba nzirayo ku mulimu ngenda kukola ng'omuvubuka avuga mu lafiiki era yajja nga piki n'agisimba wali aba kampuni yange bamumanyi omuvubuka oyo bamuyita Jack ntegeeza abaana ba Mr. Delivery mwenna abali ekkata abaana abavuga delivery mwenna omuvubuka oyo avuga mu lafiiki muddugavu bamuyita Jack akolagana ne CID n'oyo mwami Rafaati eyita dokita obegendereze bakolagana ne CID butereevu ekkata nga jasimba wali piki bwasimba wali piki nga nkubira nalaba omuntu asimba wali piki saaddamu mukanga nzira ku simu yange nalina ku TikTok nscrollinga ngaddamu akuba nga ngamba nga sikulaba nga mugamba olaba emmotoka ya Karuwa tolaba emmotoka nga nteekako ettaala eri akataala aka taxi nga kaaka nga ngamba nkulabye nga ngamba kale nindaamuko eddakiika nga 5 kanzijaawo kati nga ayisaawo eddakiika nga 5 addamu ankubira angamba wooli awo kanzije tovaawo mbadde nyambuseeko wano eno ntegeka muwala mugamba muwala ate gwe wagambye edda okwetegeka mugamba ndi ku mulimu muganda wange njagala kuteekayo mwana nzireyo nkole ki nkole angamba kale kanyanguyirize muganda wange teyajjako ssimu ng'asigala ku ssimu nasigala eno nga nzira ku TikTok essimu kweri ngajja ngaggulawo emmotoka angamba Abudu ki ekiriwo atakula omutwe ng'obuze mwana oli eno oli mu esi watuleka ku mpewo ya piki etuli bubi namugamba nawe gula pameti tugenda mu kisiibo tegekayo akasente kuba wali mu kisiibo kati nga wano obudde buno ebintu byonna bisala ebbeeyi naye zibanga oye buli kintu kyonna ekya gavumenti bakisala ebbeeyi mugamba mu kisiibo nange mwenakola ki mwenafunira pameti tegeka mu kisiibo awo yinza okumalako obukadde nga 2,800 ey'obukadde 4 angamba kale mwana kyo ngambye kituufu ngamba kale nesooka ontwalire girlfriend wange ono ku mulimu namugamba ali wangamba wuuyo awajja nga naye kansooke nkuwe ki sente olwo nali koolwo olunaku nali nakolekitingawo nusu 5 muzeeri gye 5,000 yali 5,000 nga 3 n'eryalo 2 2,200 ze nalina kati nga yajjayo eby'ebitaano ebya 3 ze nusu 100 mu mmeka mu 5 wano kabaka mu kitundu nga ngamba mpaayo 10 mu ameka mwata nga nteekako ettaala nga nteekako wano ettaala eryawana ery'emmotoka kumbe ze simanyi nti ebweru CID bakuwa biki bifaananyi wano nga tubala ki sente simanyi nempulira nga
omanyi SB Fongo nempuliranga enjoka zinsala bwe ziveeno omulundi ogwa gwemwampa ssente awo mpulira enviiri zinvudde ku mutwe nempuliranga agala ogenda mu ttooyi obudde obwo nentya munanga ngamba amaze okumpa nzigulawo seefu y'emmotoka teekamu ssente angamba omanyi kanzireyo wano eno nkole ki muleeta omuwala gulawo bootu omuwala wateekamu kati nkutama wano bwe nti nzigula akajji ka bootu oluggi lwa bootu yaggulawo wano eno oluggi wano mu kugulawo oluggi yakola ki afuluma endabirwamu yange nali njisizza ICB FAO yengomekerezo yange mukata sayidi bankwata wano naye ne bamukwata ne bamuteeka ku mpingo ne banteekako ez'okubigere ne banteekako ez'oku mikono omuwala tazze oba okitegeera nembeerawo Saalongo bankutte manyi nga tokwatibwangako poliisi mu bulamu bwo bwonna gwe gusoosa ate wali abasajja bakuba wano badde ntera okubeera ku TikTok bagamba abaana ba SFC bakuba naye bali bakuba Saalo eno luno lwali luyi teyali tteke naye emponyera akuba wano kungulu naye nga munda okosebwa akuba kungulu nyina wali ebifaananyi ngenda bikulaga lino eriiso libadde liri eno lino eriiso nga lwali luyi bayina engalo ziri bweziti nga banteeka ku mpingo nga batandika okumbuuza where is staff wanze which staff where is staff kwaliko Omusudani oyo Omusudani ye mukwano gwa Lafaati ngamba brother I'm going to fuck you today ekigambo kye yaŋŋamba nga kakatali kajja bo bali aba CID bajja 10 ku kinnaakyo nga bamanyi nnyina enjaga mu mmotoka nga aka CID katono siina muntu waneeno gwe nnyinza kukugereza wankugereza ani kankugereze ku muntu atanyiige nga komanda mudogo wekenkana mu saizi naye nga bali kali katini naye obuŋŋambo obuwanvu nga kajja kaali kataddeko sigala ndi ku mpingo tewali yankubyeko nga kaŋŋamba brother kajja kaseka kataddeko sigala you big dealer you selling drug and kata okay I'm going to fuck you all night today nga kakasooka kankubani ngumi mu kifuba talantuka n'Omupakistani yali ankutte waneeno naliko empingo nga ntalantuka n'Omupakistani tugwa ffenneeri awo abantu bakuŋŋaanye bwenjogerera awo mu ddakiika eri kati eri abalinga bakyamaani bekkata eri bayita balufaza bwenjogerera mwezi eddakiika ezo nga alufaza 12 zinabalako awo zimaze osalako awo wonna mweyo period bamaze osalako ngaŋŋamba enjaga eriwa mukatali kyambuuza enjaga eriwa nga siina njaga ono yansabye mutwalire omuki omwana ku mulimu ngaŋŋamba no zino sente za CID this is CID money I'm the one who give this guy money this money for CID nga bajjayo sente ze nali ntadde mu safe house zonna bakebera emmotoka SBF abasajja bakebera ne bakikkula ne bonnet ey'emmotoka bakebera ku yingini balabo batemuli njaga kyokka emmotoka gye bakebera ya government already erimu kamera buli kimu ebibeera mu mmotoka byonna biba birecorded oba ofunye obuzibu bonna ku kkubo na musaabaze byonna ku kamera erimu system kuba emmotoka ya government nga baba babikola ki babiraba naye abasajja bakebera n'emmotoka ya government ku yingini kintu ekyamalamu amaanyi ne babikkula bonnet awo wonna ne kiro abantu batandika okuŋŋaana awo ne babagawo mugende jjukira wali eri obakwata omuntu banteekako empingo n'oli bamutaddeko eki empingo oyo muvubuka Lafaati ng'ali eno eddoheiro gye twamusanga bwe yamala
akatali ne kagenda mu mmotoka ne banvuga emmotoka bankutta olwo ndi ku mpingo kake kasooka okunkuba ne banvuga paka ku poliisi ya Lusaadi bagimanya abantu abali ekkata emmotoka ne bagipaakinga awo kati ne kajja mu mmotoka mwe baali bantuuzizza ne kajja namba z'essimu ezi 2 ne kambuuza where is Shalwa? Do you know Shalwa? Koze nga simanyi Shalwa obudde obwo nga ndistaka nga simanyi Shalwa kumbe Shalwa yomu ku baana abampa ssente muleetere muganda we okitegeera ng'omwana oyo yali ampanga ne ssente nang'ajanga osindikire ssente ozitwale ozisindikire waka nga mukwano gwange ngamba omanyi Shalwa konze simanyi Shalwa ngambuuza do you know Ivan Kisa konze I don't know Ivan Kisa. Ivan Kisa munaki muna Kenya olwo tuli ku mpingo n'oli omuvubuka ali ku mpingo ye tewayi kye bamukozeeko oyo muvubuka Jaaka mubuuza Jaaka biki bino byonkoze taddamu asirise ngamba omanyi omutima ngamba mpedde nga tuvuga paka nga tutuuka egondi paka Doheiro ku Lakwia tuba tuyingira Lakwia nze manyi bantwala kuki kukomera olukyenkulekeddeyo waneeno mukuŋŋamba nti omanya Ivan Kisa ne gundi ne Shalwa nalina essimu 2 emu nali njirese waka kati nali nyina essimu 2 naye nga nyina essimu mmeka 3 kati nkwata essimu zino 2 babikebera baŋŋajjamu patana nga njijjamu patana nga basookera ku Ivan Kisa nga banyigamu ennamba zonna nga tezikola ki teziriimu ne banyigamu mu ssimu eyasooka nga banyigamu eya Shalwa nga teriimu ne banyigamu y'okubiri ennamba y'omwana ne yeereeta kugwa kasajja ne katandika okunkuba empyawo SB4 ali abasajja bakuba akuba oluyiwa neeno naye munda mwokosebwa nentandika okuleeta omusaayi mu nnyindo waneeno omusaayi ne gutandika okukulukuta negukulukuta ku saati yakalu oyo eri tubeera njeru yankuba oluyi nenkanukirawo kati basooka kukwata Ivan nga tebannakwata oyo omwana Shalwa nga omwana era ndi waneeno anyongere nsonyiwa ampiseewo kaneeno omuntu wenna ng'oli toyina mpapula ng'oli kata ng'olina VPN mu ssimu yo gijjeemu kwebakozesa bo kwebakozesa okutwakinga omuntu VPN bw'oba olina VPN kyangu nnyo okufuna ne bw'oba oli mutooyi baba bakulaba Shalwa yali atamuze njaga sandi nkujjira olwo tuli ku nnamba zino ez'essimu ennamba ez'essimu kuliko eya Shalwa neyo eya Ivan Kisa kati Ivan Kisa gwe basooka okukwata nga tebannakwata Shalwa Ivan Kisa kuba ennamba ye tebagisangamu mu ssimu yange nga baŋŋamba nze we banvuga ne bantwala nalaba Lakwia kuba Lakwia ngimanyi abantu abali ekkata bagimanyi eri Doheiro eyo kumpi era oyo muvubuka nga gye twamusanga kati nga tugenda tuvuga ndaba location badde eno bwe tudde eno kumbe batracking oyo omwana omulenzi yali amusala Muhammad naavuga nayingira Galafa bwayingira Galafa nayingira Meiza kati Meiza awo abantu bamanyi ndimu kugamba abantu abali ekkata bwayingira Meiza ayingira Aluwakula wajja ekigere wamukola ki wakizza wajja ekigere wakizza
tutuuka Luwakula we baali bamukwatidde n'asimbula jokera aneeno nga bakwata tebakola nsasagge wali bantu bangi tuyingira tuva Luwakula ayingira Old Airport bwe tuyingira Old Airport ng'ayingira asalamu paka Lusadi jamu abeera mungi ya piki ekola bukozi ye yadde avuga piki oyo mulenzi ng'avuga mu Talabaati muna Kenya nga ayingira Lusadi bwe ayingira Lusadi ng'ayingira Layani bwe ayingira Layani n'avaayo Layani n'addayo Galafa bwe ayingira Galafa addayo Musala Muhammad okitegeera kati bamusanga Musala Muhammad nga apaakinga bwati era eyo kumpi nga ne gy'asula naye nga si waasula ewa kasitoma ng'amuwaki oda ne bamulinda n'awa kasitoma emmere ye bulungi kati aba asimbula bwati kumbe bano abasajja wali ekkata nga abasajja bakwata bafuluma emmotoka aba basayidi babeera muleeya babeera muleeya nga kuba bano ennyambala yaabwe y'emu ababangali abapakisitaani bakyabo olwawo kubaawula nti ono oba wasayidi kati omulenzi abamwetooloola asimbula ati piki aba asimbula bwati piki ono asooka amuyimiriza afuula nga amuyimiriza nga yeefuula ayagala chenji Talabaati yeefuula nga ayagala chenji nze ndaba buli kimu omulenzi ng'ayimirira ono bwe yayimirira ng'ajjamu ekisumuluzo ekya piki amugamba CID amugamba va ku piki amugamba byaŋŋamba tuli munda eyo mu kaseera ako bamubuuzirizaawo lyono Abudu mwaka akaseera nga bakamukwata tebannamuleeta eno gyendi ne bamubuuza lyono Saluwa n'abagasi bamanyi ne bakebera essimu ze ngira ti namba ze tezikola ki kati awo omuvubuka oyo simanyi buzibu ki bwe yalina n'oyo muvubuka Alafaati era ne Saluwa simanyi buzibu ki bwe yalina naani n'Alafaati sibumanyi bwe balina buzibu bwabwawo wakati babiri kati ng'omulenzi talina amugondi bamuteekako empingo kakaka ez'okubigere kaka bamubuuza enjaga eriwa abaga simanyi njaga bamusangamu sigala mu nsawo yali anywa sigala bamusangamu sigala mu nsawo bamusangamu sigala baga kakoze eki kalabaayi bamusangamu sigala omulenzi batukwata bawe empi papa Sudani bawe empi bwangu olwo nze essimu yange byonna ndi mu mmotoka eno nga bamukwata bamuteeka ku mpingo naye batuteeka mu mmotoka eja emu nga batuvuga nono ali ku mpingo ono eya dansa b'omulimu gw'omuki gw'omwana olwo we twabamala okukwata ono omwana ne bamuggyako ku mpingo we bamala okukwata Ivan ne bamuggyako kuki ku mpingo ne bamuleeta n'atuula mu mmotoka y'aba CID mwe baali ffe ne bamuggyako omwaffe mwe yali atudde olwonda ababikola ebyo nga mugamba mubuuza kiki ekigenda mu maaso asirise talina kyanyega n'eki nakimu kati awo mu ebyo ebiseera nga batuvuga batuleeta omukulu Kawenkeni komanda Alafaati Dr. Alafaati batuvuga paka Doheiro waluka kafamasi awo kaneerabidde erinnya naye abaana abamanyi ekkata abavuzi ba piki mwenna bw'obanga ovudde ku Tawa Mall waliwo awo amafuta bageeta Alujazira mapya wokkiririra awo kati emmanju awo waliwo ka Tea Times restaurant bagiyita Tea Times naye awo waliwo groceries nnyingi kati eyo famasi eri awo we baatutwala omukulu we bamusanga ng'ava mugundi famasi n'avaayo Kasaidi ne kamubuuza akakatali this is Abdu and Ivan yes boss this is guy too much problem selling drugs here in Qatar is the one every day I told you mu luzungu omulenzi
kumbe nze jukira oyo Arafat nali sinnamukola ki tamanyi simulabangako we mutegerera nti Arafat awo nga Saidi amugamba Arafat this is the guys yes kubanga nali muwuliddeko eddoboozi lye ayogera mpola mpola akadoboozi ke katini vuka munyankole angamba Abudu nakugamba osasule sente za jaliya wagana kati genda babasibe nga atandikawo okwogera mu Luganda tetunnakwata ani tebannakwata gundi muwala tebannamukwata angamba tugenda kwata Shaluwa njagala gwe kennyini gwoba otestingirani Shaluwa singa atoloka olwaleero ogenda kufa bigambo byalafa olwaleero obiyo biwedde singa tusanga nga taliiwo wabeera SBF ne binzira ku matama awo nno nga mugamba ne alafuufaaki awo mukwogera ekyo ekigambo nansimba oluyi waneene enkovu eno oba ogiraba ogiraba olaba waneene enkovu lwali luyirwe ayambadde empeta peta n'ensala waneeno nansabula oluyi bangu olwa approvinga baki bali ddala kituufu enjaga tukola ki muvubuka nga atandika mubuuza brother what's your problem omuna Kenya what's problem ono bwayogera Sudan we bakuba we basanze bo balaba space walungi ye wateeka oluyi bakuba mpi tebakuba nti oba kikonde mpi ezaabwe empi nayo alukutuuzaako booti batubeerawo angamba singa Shaluwa tetumufuna owedde nga ngenda musajja wattu bambi ndi waneeno netondera famire ya Shaluwa SBF nze na texting omwana era naye bw'aba asobola okuwuliriza eddoboozi lye namusindikira si embeera gye nalimu eyange ey'obuki ey'obuntu nga ntestingira omuwala jjukira yali ammanja ssente nga nyina okukola ekintu kisoboka kyonna SBF media tugusa ensonga tugenda biruma alumu tukuba mubudde butulese naye nga tuteekamu akasente bannaffe aba Ziwa and Sons aba Tamala and Sons wamu n'akolakana na Abomouth Wash bagamba tukubona twanyizibwa n'endwadde ez'akamaka kakuluma akama kavama akaswa akabi amannyo gaguba akuyonyera ngutadde ekyokunywa ekyonyivuga ekyokya kasanyese ejja kubeera ku muzuuli so tuyita mu bwangu tulabe omwana nga ngamba nga mugamba kola ekisoboka kyonna tusangewo omwana oyo singa tetumusangawo olwaleero okoze eki ofudde SBF mwobwa obudde nga tugenda ng'omwana muteerako message nga mugamba Shaluwa nsindikira location njagala kujjaawo sente zo ze mumanja eza muganda wo nazikoze eki nazifunye era ndowooza audio eyo omwana agiwulira bw'agiteekako bw'ati asobola ogiwulira n'awulira eddoboozi eryo nga mulikodingira omwana teyali mubi nga ngamba naye Abuddu ndi mu kusiba nviiri ngenda kukola ki kuvaawo ndi mu kusiba ki nvaawo oyinza okulwayo gwe nkumanyi oyinza okukola ki okulwawo oba onojja eri ku accommodation gyenkola ki gyensula namugamba akanzijaawo mangu kumbe bagenda kukwata mwana Shaluwa nkwetondera yali akoze eki simanyi kye yali afudde n'ono Arafat so mubimpimpi mugenda mukomera babasibye bakuta bato okutuuka okunzira okudda wano okundipotinga batuvuga awo wennyini bamala okukwata omwana ng'amba nti alajja na bambi bakuba omwana omuwala wenasemba omulabako awo wenasemba okulaba ku Shaluwa simanyi gyali kuba nange mbadde munda simanyi bimukola ki simanyi bimufaako era njagala ntuuka ewaka kuba ngenda waffe
mbukubire essimu kuba enamba ye Uganda ngikola ki ndaba oba eyitamu oba bamudipotinga oba ali mukomera simanyi nga batukwata nze n'omuna Kenya awo abasajja nga kajja katukuba empyawo katukuba empi kati awo mukutama bwenti tugamba kutama nga nkutama nga nkuba empiso wano bwankuba empiso nga n'olyamu nga akutama nga niwe omuna Kenya amukuba empiso nga batutwala batuvuga paka ku CID awo kulakuya nga abasajja batubuuza mumaze ebbanga ki nga mutunda enjaga wano ekkata nze tumugamba tumanyiiko kintu nakimu njaga nga magambo ono omuvubuka yansabye mulimu gwa muki gwa muwala angamba ate zino sente zino zabadde akuwa zaaki ngamba gamba mbadde mufunira akabadde ka komisioni kange abasajja kyabalema okutegeera nga mbuuza okolagana na kampuni ki ekukkiriza okukola omuki omulimu ogwo license eriwa ekukkiriza okukola omulimu ogwo nga siina mbakuba ne license awe nali wetwali tukoma nga siina license etukkiriza kukola muki mulimu ogwo jukira buli mumbujja eri ku Facebook nga bibijja SB4 nga batuleeta enkeera batutokyalinga batugamba galamira nga batusooka batulyamu awo nga 15 embooko nze n'omuvubuka omuwala simanyi gyakola ki gyali olwo omuvubuka aliwe nange ndi mu luumu yange balaba titulinamu gundi yonna olwo omuvubuka ye bamusanze neki nesigala naye nga sinjaga batukebera kwolwo obudde nga batukebera nga tetulina njaga mmiki mibiri jjukira niwe batusanze tebatusanze naki nanjaga nga batukwata batugulirawo akasenge mwali mugonyezi gonya 2 ngasooka basikasukira enkoko ezi 5 buli nkoko gye bakasukayo agonya ekoleti agonya ziku atugamba mutogera gwe mukolagana naye okutunda enjaga olwo kiri batandiso kitujjako nti ffe tunywa batutandeko ekya nti tutunda kuba bagitukebera nga tetugiriimu batujjako omusulo ne batujjako n'obukyafu bwaffe ne babitwala ne balaba oba bulwadde ki bwe tulinamu ebyo nga banoonyamu njaga nga tebagiraba asajja bwe balaba nga tetulinamu njaga ne basindika ambulensi y'eddwaliro ly'amaadi kimanyi olimanyi ambulensi netunona okulakuya ne batuvuga direct paka ku airport kwa amaadi ne batuteeka mu nnyonyi abasajja ne batutwala India ne batutwala India twamala ennaku zalinga 3 mweyo process oba eri India eno bubabukedde eno bubabuzibye nekkata bubabuzibye obudde bw'ekkata ne Uganda bwe bumu naye eri India buba eri buba bokedde ngeno eno buzibye oba kitegedde kati ne batutwala bambi akakazi ne katubuuza akasawo akasooka katubuuza mulina kye mumanyi kunjaga mwogera amazima muyinza okusonyiibwa muba mulina kye mukola ki kye mumanyi tumugamba tetulina kye tumanyi netumunyonyola nga byabadde nakitegeera nti akaseetaapu nti bano bannaffe bafunye jerasi miki mitima natugamba naye babakubye empiso mwinawe mujjukirawo nawe babakubye empiso batugamba empiso ezo babakubye butwa bukendeeza bulamu bwammwe mpola mpola naye temubagamba nti tubakubye eddagala lyonna olwo tuli mu luumu n'abo abasawo abakazi bambi abantu abakyala balina ekisa nga abakazi batugamba tugenda ddiisa mu lugalo wano naye kemubagamba nti batukubye eddagala lyonna bagenda tusiba naffe mwe bagenda batta
mugenda kuttibwa singa mubaga nti tubakubye eddagala abakazi bambi ne batubeerera bakisa ne batukuba eddagala India erisaanuula obuki obutwa bale batutte kola yoki kutukeberera bode check-up oba tuyinamu enjaga tugendera ku mpingo twagenda ow'amagye nange n'omuvubuka oyo muna Kenya n'abasirikale ba poliisi ne dokita wama n'abapayiroti bwe twagendera mu Nnyonyi naye nga ffe tuli ku mpingo nze ntudde wano mulinzi atudde wali ne tutuuka e India era owatuuka India bwe tuti twatuuka ku airport kuba eri tubadde twambala uniform eziri kwegwa omusango zibadde eno eri zibadde mmyufu naye nga si omumyufu ono alinga nga bwolaba lwedio oli naye nga ziringa emmyufu batuyisa twatugenda otuuka ku airport nga poliisi esimbye parade ne batuyisaawo ne tuyitawo ne badokita n'abaaba ab'amagye n'abapoliisi poliisi ye India netwongerayo mu ddwaliro ekkulu eri India gye batukerera mu department ya drug ne batukebera abakazi gye batubeerera ab'ekisa ne batugamba eno empiso gye baba bakubye butwa bukubeeramu mu mubiri tofiirawo ne bukusensera mpola naye ekyomukisa omulungi kyetugenda okubakola tugenda bakuba eddagala lino baliisa nze eryange baliisa olugalo era ndowooza wane n'owalaba eddagala we baliisa eryange n'omuvubuka oyo naye tetwali n'ono omuwala ffe tuli balinzi olwo ffekka ne batutwala nga results zikoma nga tetuyinaamu njaga bwe zikoma nga tetuyinaamu njaga mukazi ne batuwa counseling batugamba mugenda eddagala lino lye baba bakubye litta bantu butwa naye tugenda bbawa lino naye temwogera bwe mutwogerera bwe muti bagenda kutusiba obulamu bwaffe bonna naffe nammwe babatte ndowooza fwe batuteekamu fiya etawogera abasawo kukweteekako seefu ne batukuba eddagala eryo batugamba naye mugenda kutandika nga muvaamu omusaayi era nzikati newenjogera waneeno nembeera wali badde wali eri kogoni era ntandise okukanuka nga mugenda kuvangamu omusaayi eiza mu matu oba muki mu nnyindo kati ne batukomyawo n'atugamba naye muba mubadde temuzaalangako essaawa yonna kulina eddagala lye babakubye nalino lye tubakubye oyinza okuddamu okuzaala n'obutazaala naye munaalaba nga omusaayi gitandise obbava mu matu kati bali bba bajja lowooza nti bino bye baabakuba naye nga obutwe bukola ki bufuluma kati nze mbadde nfuka omusulo nga gwa yalo nyonyonyonyonyonyo nga neera ne wengenda emmanju ogenda otunulayo bwoti omusaayi nga gujjiddeko oba weebase ogenda okuzuukuka kuba eri mu kkomera ekkomera geeri babawa amasuuka babawa bulangiti mufaliso mubeera ng'abaana b'amasomero endo zuukuka ng'essuuka musaayi gwakoze eki kati baba abasirikale balowooza nti bino bye batutulugunya ne batutwala kati abasawo ab'amaadi ne batuzaayo kuba baatutwala mu ambulensi abasawo b'amaadi ne batubuuza India babakubako eddagala lyonna ne tubagamba ati tubatukubako ddagala lyonna tewali mpiso n'emu gye baatukubako ne batutwala mu sikaani ne batandika otwekebejja nga naye abatwekebejja eno ne beekebejja n'awano mu misuwa gyaffe waliwo empisa ezaakola ki ezaayingira ndowooza ne bagamba ne bakola lipooti nga tewali era kati abo gavumenti yekkati emanyi yantadde naye manyi ndi mufu ngenda kufa yo gavumenti emanyi naye nga omukazi oli omu India dokita omukulu ow'eddwaliro owa department eyo mu drugs yatukolera ekisa kwasibi family yatugusaza katumbawumba omukulu omuweerezi ey'obubaka ono eyakwasisa eyankwatisa
SB4 yakusetinga yansetinga Jaka Jaka ne Alafati amanya gange nze Lusibabu Dwakim musajja muisiramu sina kyenyinza bakola mu mwezi guno omutukuvu ogwa Ramadhan byenjogera waneeno byoba byenjogedde byembuulidde ensi kuba abantu bangi message ejjudde essimu zejjudde sina we mbadde nnyinza kunnyonnyolera abantu ningamba kanjije waneeno nnyonnyola abantu waneeno ku SB4 media mbaweereza obubaka buneeno balekedde Mukama Katonda ndi mabanja nsasula mabanja bandipootinze sina wadde 10 kampani yange nakali akasenta akatini ke yali ensuubiza okumpa tekampadde kibanyambye bampadde gundi passport yange bagimpadde bambaninze emyaka 5 ekkata sirina mulimo SB4 nga bonda bisawa ya leero esawa ya leero waliwo omuwala gwenziza obwedda munyonyi twavudde naye egundi eddoha bamuyita Leste yampadde sente zino mitwalo 3 zenyina genza okukebera ku ssimu waliwo omukyala bambi Nakalimali bambi thank you so much Kajoni thank you so much sanzeeko mwansindikiddeko akasente mitwalo 15 sente nzirabye SB4 sina adde 10 ezo sente zenyina mbulamu obudde buno nenyina abakola ki abukubanja emiliyoni 10 zimanjibwa naye ng'omuvubuka Hussein yakola ki yabindeetera era njagala genda kuba nyino genda mu ddwaliro nze neewulira nze njagala gendako mu ddwaliro wali ewaffe ndaba oba kuba ddwaliro lya gavumenti ndaba oba naafunayo ku bujjanjabi kuba ekifuba waneeno kinnuma mponyera enseese eno eganye okutereera ddwaliro ye musajja liyankubamu naye enseese eganye okutereera miliyoni 10 zimanjibwa siina mulimo gwe mmanyi mu nsi kuvuga siina mulala gwe mmanyi oba baayo muzira kisanga olina omulimu gw'okuvuga muganda wange gumpe ndi mbuzibwa obutagambika enamba ya wano gimanyi mu mutwe enamba yange ey'essimu eri 075 63 61 597 bw'obanga olinayo omulimu gw'okuvuga omulimu gwokka gwe mmanyi SB4 ku SB4 media tugguse ensonga mbozi ogiwulidde mbozi onofunyeemu kyakuyiga kiggwali eyo twesiga nnyo abantu naye twesiga abantu nga tutekamu badde nsaba ntumireko ku baganda bange ababaddeko ekkata bembadde nabo bempangala nabo twala omukisa guno okutumira Ashim ali naitwe nkwagala nnyo muganda wange wanjigiriza picha ekkata nga nakatuuka Isaac Mumbawa Joseph Kabaya Sentongo Moshi Mr. Banksy Alianza Kajoni bami mbeyanza nnyo mwebale nnyo Ania Lecho mwebale nnyo bambi mwebale nnyo mwebalire ddala Alafati ne Jaka ne Hussein balekedde Mukama Katonda naye ye egundi kuba manjibwa genda ku police ne reporting omwana oyo wemulabirako nange kwa ebizibu bino byonna osanga nandibadde Alafati obusungu obwo yandibadde tabufuna kunkola kino kyankoze singa biri tebyakola ki tebyabaawo byava kwoli anyway SB4 media tuguse ensonga ndozo biwulidde otutekamu akasente baziwa and sons wamu ne bannaffe Batamale and sons kosa n'abakwekanana abo mouthwash ensonga muziwulidde fulemu ekyokuyiga mu programu eno simu yeri ku screen muganda wa phone osobola okumuyamba yonna oba neyakamu osobola omukwatizaako abeere ng'aba mu mbeera eno mbeere bulungi mweraba.
Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye neekakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Fetukusensonga